uno wano nti wuno eyasalibwa omusango ne gumusinga ogw'obutemu wuno wano nti yanywedde mu banne akendo. Ojja kulaba engeri gy'abadde abeera mu kkomera ate n'ayeesa empiki z'ebitabo wadde ng'akimanyi nti gwamukka mu vvi. Muno mulimu amawulire amalala gaagano gagamba nti waliwo abaana abalina enkika 200 abagenda okwegatta mu masomero ga secondary nabo bavuganye abalamu. Kakati nolaba ate amalala agali muno olwaleero gagamba nti Pulezidenti Yoweri Museveni yagenze ne yeegatta ku bakulembeze abalala ab'oku lukalu lw'abaddugavu Africa nga n'ekyamututteyo kugenda kwetaba mu lukuŋŋaana olw'omukago gwa Africa olwa African Union. Luno lwatudde mu kibuga Addis Ababa ekyabwa Ethiopia baliko ensonga eziwerako ze baateesezzaako omuli nezikwata ku Democratic Republic of Congo, eggwanga kaakati litambulira kateebe. Bino nga biddirira ekyo ekyali mu Congo bwe baakuba akalulu nga 3 Desemba omwaka guli kamale kazaala ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko. Dabayo amalala gaagano wano. Human Rights Watch, ekimu ku bitongole ebirwanizi by'eddembe ly'obuntu ekiri ku mutindo gw'ensi yonna, kino ng'amakanda kigasiimye mu kibuga New York eky'Amerika, kino kyafulumiza alipoota. Muno ya alipoota yagenze okufundikira ng'eruma Uganda mbu mu kutulugunya eriko ekifo kyekutte. Waliwo ne bebaleese wano nga bali mu kaduukulu bali mu kaguli nga baliko bye bababuuza wano ne wali. Makerere University yiino nti yasiimye Nalungi wa Uganda era Nalungi wa Africa. Ojja kumulaba wano Queen Abenacho eyakadda okuva China. Wuno ojja kumulaba wano nti yasiimiddwa Ssettendekero w'e Makerere. Ono yabadde omu ku bayizi abaasiibuddwa mu lusiibula lw'abayizi olw'omulundi ogw'enkaaga Ezra Suruma wuno kakensa nga yesenkulu wa Ssettendekero ono n'abuulira abayizi n'abagamba nti bino bye mbabuulira saagala kubeekwekerera kanjogere kaati ng'omusezi agula essowaani olugira nti njagalayo erirwako abantu musse nnyo omulaka ku nsonga ezikwatagana n'ebyobulimi wadde nga mu mitwe gyammwe abamu muyinza okufuluma nga gigenze girimu ebibalo ebitayogerekeka naye ebibalo bijja kukola nnyo naddala bwe munaaba nga mulowoozezza ku nsonga y'ebyobulimi ebyobulimi ebyo biyinza okubaviiramu empagi Sseddugge ne gumala guba omubumbira n'amakula mu nsonga ezikwatagana n'ebyenfuna bya Uganda. Muno olwaleero mulimu amawulire mangi ddala naye agasinga ku go gakubuulira enkomerero ya wiiki bweri. Bwe bavudde awo ne balyoka bakuleetera ensonga ezikwatagana n'abaana abaajaguzza wano ne wali mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda. Bano nti baabadde basanyuka okukamala. Amasomero gaagano gali wano gatotogana nga bukolwa. Ojja galaba wano bw'onooba osomye olupapula luno lwa The Daily Monitor olwaleero. Bano bagenda babuuka muno ne muli. Bano badda muno, bano badda muli. Ebifaananyi biraga abamu baabadde ku masomero, abalala baabadde ne bakadde baabwe, abalala baabadde luddawa. Byonna mbisoma muno olwaleero ojja biraba. Ellen White Bright Future Primary School Essemuto mu district y'e Nakaseke, Windsor Primary School e Buloba mu district y'e Wakiso, Highfield Primary School Gayaza Wakiso, Light Primary School Bulenga Wakiso, Kireka SDA Primary School Wakiso, Light Grammar Primary School katika Mbusiro, Kasole Mubende Parent School Mubende Municipality mu district y'e Mubende, lino lya munabyanjigiriza Kasole Bwerere Lwanga, Buwanguzi Primary School Ebira Kireka Wakiso District, Quality Junior School Kayanja mu district y'e Mukono. Nti kyatokose si kisaanikire nga bano bajaguza kubanga batuuse ku buwanguzi bwe baali basabirira. Ono n'agamba nti wali olabye omukisa ogw'okubuukira waggulu nga buli kyotunulira kyonna kikyusiza ne langi naye nga mukisa gwa buwanguzi. Ono n'agamba nti naye ku lwaffe obuwanguzi bwonna tubuwadde Katonda era ye yatukulembeddemu tulyoke tutuuke erudda wano. Bakuleetedde bingiko ddala naye agasinga ku go gw'onoogeesomera. Dabayo amalala agali wano olwaleero gaagano ga byanfuna. Ono n'abuuza nti waali yetaaza okupangisa woofweesi okoleremu emirimu giryoke gikuleetera ensimbi ezitutugana ng'obukolwa. Olupapula luno luleesa amasomero agasinze okukola obulungi mu ggwanga nga kinnalimu ne disitulikiti ez'enjawulo amasomero gano gye gaavudde. Bifaananyi byereere bye bisinga muno mu lupapula luno. Kaakati n'agasinga ku gaagano wano. Ojja kulaba ebikwata ku muzannyi Ronaldo n'ebikwata ku ttiimu eya Juventus. Kaakati agasinga ku go nago gali muno olwaleero.
kakati ono n'agamba nti Vipers yiino ate ku luno ezze bukula wadde bagamba nti emirundi egisinga embogo ekyama. Obwidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofune Yuga Check sumakaya sana Yuga Check sumakaya woma Yuga Check kasofune tuota Yuga Check supayasinga Yuga Check 20 years of serving Uganda. Ye tewali kubuusabuusa kwonna. The Sunrise wuuna amaze okunzira 5 lupapula lugula ennoso 15 zokka lufuluma omulundi gumu mu wiiki naye lukuleetedde agaalwo. Ojja kulaba ebikwata ku omu ku basenkulu mu disitulikiti DPC owa poliisi mbu ne babaako embaawo ze banyaga eyo mu disitulikiti y'e Kalangala. Ojja kulaba ebisinga ku bino bino wano mbu abantu ne basigala nga beebuuza nti olaba abakwasisa amateeka bazze ne bino nti olwo ekyali badde ekidaalimbo kinaafuuka ngabi. Omuddo ogwamera ku mazzi ogufuuse kazaala bulwa oguyitibwa kariba guguno gusaze entoto b'ofiisa mu gavumenti ya wakati. Bano bakuwandiikidde wano. Ono n'agamba nti kaakati paalamenti nayo yayingidde dda ku nsonga eno naye ng'abaminisitule evunaanyizibwa ku kino egamba nti beetaagayo obumbi bwa siringi obuwera bwe bambalagana obukanzu n'ekiddo. Paalamenti yalagidde dda wabeewo ekikolebwa ku nsonga za kino. Labayo amalala agali wano gaagano. Ono awandiise wano n'agamba nti okulwanira akatale ak'ewandegeya kwe tugamba tekukutte wansi ne waggulu. Bwe akatale akaazimbibwa nga gamulengejja n'ebifo ebimu tebinnajjulamu bantu naye ensonga y'obukulembeze yiino ekutte wansi ne waggulu. Labayo ate Kadaaga akubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga agamba nti munyiivu mukko. Mu gavumenti ya wakati esaagiridde nnyo ensonga ey'okutuukanya amateeka agakwatagana n'ebyokulonda. Tinongoserezeza engeri ng'eno zandibadde zaakolebwa dda naye mwattu nti bano balabikanga abafuuse kyesirikidde kye bagamba eky'omuzigo oguli mu ttimpa. Muno olwaleero mulimu amawulire amalala gaagano wano jaggalaba. Ono awandiise n'agamba nti ensonga ezabadde e Nairobi mu ggwanga erya Kenya abazigu bwe bazimbye Ducity 2 Hotel nti nsonga nkulu nnyo era omuduumizi wa poliisi Martin Zokotho Chola agwanidde okulaba waayita ku nsonga ze ezikwatagana n'okulwanyisa obutali butebenkevu mu Uganda n'okwerinda obulungi obuzigu obw'ekika kino. Ono n'agamba nti eddwaliro ery'emulago naddala ekitongole ekirwanyisa ekirwadde ekya kookolo kyetaaga okubaako abantu ab'omutima omugabi era omuyambi bongere okuwaayo olw'abantu abagenda wali ky'omuntu bw'atuukawo bw'ati lwategeera nti ensi mwattu naye ejja n'etuuka ekiseera n'efuuka komekome ng'erigenda ebubebbere. Biri wano olwaleero mwattu ono ajja biraba. Ono agambye nti ebituufu n'amazima mu bigambo Bobi Wine byayogera gali muno ojja gasoma muno olwaleero mu lupapula oluyitibwa Sunrise wuuno ojja kubalaba nti abasajja bangi n'abakazi basinkana batya abantu be babeera nabo ennaku zino. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ky'okutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala 2 okutuuka ku y'ennyingi DVD, TV, firiigi, decoder n'ebirala byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero ku mukono ogwa Lachyo Hospital, e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road, e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi, e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi, ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi, e Nakaseke mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road. Beba Solar Solutions. Abaspia Motors Limited nga bebatuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 modulo empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana. Eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 6 nooti emu. Olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu? Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Kankuzigirire Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa ssente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'obanga oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building ground floor opposite ne YMCA. Tukubire ku ssimu 0782 5 72 noti 3 oba 0758 3 93 56.
RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi, era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi z'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo, saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station, ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri noti 7 noti 2 37 87 77. Tugenze mu lupapula Nela 24/7 News. Luno lufulumira ku mukutu ogwa interneti www.nela247.com. Bakuwandikidde ku muguukiriro nti abalenzi abayizi kye baakoze abaana ab'obuwala mu kibiina ekyomusanvu mu bigezo by'omwaka 2018 wamaddala kyabadde kizibu. Daniel Odong ng'ono yakulembera ekitongole ekyebigezo mu ggwanga agamba nti wabaddewo okweyongera ku ngeri abayizi gye bakozeemu bw'ogerageranya ab'obuwala n'ab'obulenzi mu mwaka 2017 ne 2018. Bingi ku biraga obungi bw'abayizi bano abaatula ebigezo byonna. Abayizi 67 mu 10,923 ojja kulaba ku senta 1,372 n'ebyavuddemu byonna ojja biraba mu Nela 24/7 News. Ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama wuno wano yasabye dda Paalamenti ewalirize Ministry evunaanyizibwa ku by'ensimbi wakiri ebayimbulireyo obuwumbi bwa siringi wabondaba lunaana beddu. Ekibasabye olunaana kyeki bateeketeeke okulonda mu disitulikiti empya kubanga abaayo batandise okutunula omukoŋŋa. Bagamba nti kaakati bano engeri gye batunula bwe bati nga bali abaatunulanga obwami bayita myaganya gy'engalo kiki ekiyinza okuddirira nga tetubategekedde kulonda. Sitera Nyanzi wuno omunoonyereza mu Makerere University nti teyalabiseeko mu kkooti olunaku olwajjo. Isaac Ssemakadde ng'ono ye puliida wa Sitera Nyanzi nti wuno yagambye nti ye omuntu we yabadde teyeewulira bulungi. Kale n'embeera efaanana bw'etyo bwe yalese bali bakubagana empawa bokka na bokka mu kkooti. Bagamba nti omulamuzi Kamasanyu bw'abadde abafuukidde ekyambika kaakati n'ono Gladys Kamasanyu ye puliida Ssemakadde ng'agamba nti ye ayinza obutadda mu kkooti ng'ono yayeese empiki ez'okulemberamu omusango ogw'omulundi guno. Muno olwaleero mulimu amawulire amalala gaagano wano. Ojja kulaba nti kkooti yafulumizaawo ekiragiro ekigaana enkozesa emenya amateeka ey'ennyimba ez'omugenzi Moze Radio. Bwe wabaddewo abantu abagufudde omugano ng'ogw'enswa nga bagenda babuukira wano ne wali naye ojja kusanga bano bye bawandiise mu lupapula luno. Olupapula lwe lumu luno luwandiise ku Nalulungi wa Uganda era Nalulungi wa Africa Queen Abenacho wuno yafunye diguri esookera ddala mu Makerere University. Mu lusiibula lw'abayizi olw'omulundi ogw'67 olunaku olwajjo lwagenze okuyita nga Queen Abenacho abuuse ne diguri ya Bachelors in Business Computing. Biri wano olwaleero ojja biraba nabyo bikuleeteddwa wano olwaleero mu lupapula luno. Kaakati n'ensonga ezikwatagana n'abayimbi bannakatemba n'abalala ku bbaga ery'etteeka lye bawulira mbu litandise okunyeenya olusuubo bino bye balowooza nabyo ojja biraba ne bakuleeterako n'ebirala ebiwerako mu bujjuvu mu lupapula luno ng'ebbago lino bwe lifaanana. Byonna mbikuzigiridde olupapula si lulala wabula olupapula luyitibwa Nela 24/7 News. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Chicks umakaya sana. Yuga Chicks umekaya woma. Yuga Chicks kasofune tuta. Yuga Chicks upayasenga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Kyetuva tugenda mu lupapula olulala ate kaakati. Olupapula luno oluzze mu 5 olupapula oluyitibwa The New Vision. The New Vision enkyayalera awandiise wano n'agamba nti amasomero gaagana 2,000 agaakulembedde nti obubonero obuyingira siniya esooka ogamba tebuulinyisibwe.
amasomero 40 ebyava mu bigezo tebabifunye. Ebifaananyi by'abayizi biibino wano nange wembiraba mu lupapula luno olwa The New Vision olufulumya olunaku luno olwaleero. The New Vision wuno awandiise n'agamba nti baabano abasajja nga bakakatanye n'emyamba emyogi mu kukkira abakazi obakwakulako ekya Julayina wamma ggwe bakwatawo ekifo nti ate n'okunyaga ensimbi n'ebintu ebirala ebikalu nakyo kikambwe. Poliisi yiino mu Kira Division eri mu kunoonya abasajja bano ku lunaku olwokusatu. Baabano baateega abantu naye ojja kubalaba biibino wano mu Ntaawo Zone eyo mu bitundu ebya Namugongo mu disitulikiti y'e Wakiso. Wono omuyizi ow'obuwala tiyanywedde mu bannaakendo mu kusiibula abayizi aba Makerere University Business School e Nakawa mu kusiibula abayizi mu Makerere University olunaku olwajjo. Uganda eneetera okufulumyawo eddagala eriyamba okulwanyisa ekirwadde ekyenkwa. Enkwa zino ezigwa ku nte n'ebisolo ebirala embalabala ku luno nti zoolekedde okugwa mu katyabaga. Pulezidenti Yoweri Museveni yatuuse mu Addis Ababa mu kago gwa Africa okuteesa ku nsonga ezikwatagana ne Democratic Republic of Congo. Ekifaananyi kino kimukuleetedde wano ng'atudde n'abamu ku banne nga basala entotto mu gutundu guno ogwetondeka obuyembe ku Ssemazinga Africa. Dabayo amalala agali wano olwaleero gagamba nti abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu beeyongeddeko okukola obulungi. Ebifaananyi ebiddirira wano byonna bijja kulaga ebyo by'onolaba naawe olwaleero. Olabe ebifa mu buvanjuba, obugwanjuba, obukiiko obwa ddyo, obukiiko obwa kkono, byonna muno olwaleero mwogenda okubiraba. Naye nze nkuzigirira nti somamuko olabe. Ebyobulimi biibino nabyo bifatulo bwe batuuse ku by'emizannyo ne bamala eggobe mu kibya ne bakuleetera ttiimu nga bwe zize zizannya mbwe abasiba nabo ne basiba. Nsibira kwani ku Man U, nsibira kwani ku Man City, nsibira kwani ku Liverpool. Byonna ojja bisanga wano olupapula si lulala lulupapula luyitibwa The New Vision. New Vision muyiseemu lukwakwayo kyenva nkwatayo olupapula olulala luluno olupapula lwa Bukedde. Bukedde enkya ya leero wuuno aleese agafa otulo gakubanga misu. Komando wa Bungereza eyakubye abatujju e Kenya wuuno ojja kumulaba wano olwaleero. Kiyakoze abatujju bwe bagenze okufa nga bakirojja. Ku makya gano ojja kulaba Bukedde byakuwandiikidde. Bukedde bw'avudde awo n'akugamba nti eby'ekibiina ekyomusanvu nti ab'omwaka guno bakoze likoda mu kuyita. Abayizi 505 abaasinze mu Uganda baabano muno ogenda basanga ogenda kulaba ebiri muno. Dabayo okuvuganya kugenda kuba kwa maanyi mu siniya esooka. Kaakati nno n'amalala gaagano nago galeeteddwa. Mutabani wa Martin Angume afunye 5. Naga nti Mukama ajjukira abanaku kubanga bukyataata afa nali simanyi nti nyinza okufuna omuzira kisanampeerera n'entuula ekibiina ekyomusanvu. David Angume yafunye obubonero 5 yayogedde nga musanyufu. Naye ono ye yabadde abeerawa ti omugagga Godfrey Kirumira yasalawo amuweerere n'okulabirira omwana ono nti era Kirumira n'amuteeka mulimu ku masomero St. Mary's Junior School e Nabbingo. Bano batendereza ne bagamba nti Kirumira mbu yavudde mu bagagga ab'ebiro bino mbu abasinga beewaanira ku ntaana essente olumala okuzoogera okuzibajjako oluba lutalo. Naye Kirumira kye yayogera yakituukiriza. Dabayo omwana wuuno atuuse mu kibiina ekyomusanvu n'ebigezo wuuno abifunye era obubonero afunye 5. Kati n'embeera eno ojja gisanga wano mu lupapula lwa Bukedde afulumye olunaku luno olwaleero. Bakulaza amasomero amalala ne bakulaga engeri gye gaakozeemu. Ono n'agamba mu siniya tugenda kubaleebya baabana abaana bagenda boogera ebibakwatako. Waliwo wano Ada Suubi Mwebaza yatuulidde ku Windsor Primary School e Buloba yafunye 10. Mwala wa mukadde Lubaliita Mwesigwe Makerere ojja bisanga wano olwaleero mu Bukedde. Bifaananyi biibino bitemyanga kumpi. Dabayo amalala agali wano. Abayizi abaasinze mu bibuuzo baabano emukono abaaleebeza bannaabwe ne bakuleetera ne wano. Ono n'agamba nti bano abayizi wamma ddala basazanga kabiriiti. Ono n'agamba tulina ekyama eky'okuyita Olungereza wuuno wano n'okubala. Musomesa yayogera amaze P7 abaana ebisaanyizo ki okwegatta ku matendekero ag'ebyemikono aga gavumenti babakuleetedde wano. Kaakati no ne bakubuulira Dekabusa wuuno alese abadigize Benuguuna. Yaani ono naye ali muno olwaleero. Kaakati ne bakuleeterayo n'ebirala wano. Ono n'agamba nti omwana mmanja kitaawe bye bituuse ku bantu mu mukwano. Mu Bukedde afulumye olwaleero ebigambo bingi biibino biri wano. Ne bakuleetera ebyemizannyo ne bagamba nti Mourinho alese maani agifeebezza
waliwo Neville wuno ayogedde onaga nti sina gyendaga bamweyana agambye abamugoba mu villa n'agamba nti kyemuba mukola ekisingako ndowooza munuune kuvu mbu bwe gutabe bwe gutyo muyinza okuwalula enswaswa okugijja ku lwazi. Mutayi Padde Lumanyo ku Global Electronic Sounds Cham Towers Kampala Road webale kuwuliriza. Musajja mukulu Nakasero bali ejjusa erudda awetema wabusaana wesepiki webale naawe kuwuliriza. Joseph Lulese Nyonjo omwogezi w'oku mikolo enansana ku bitrakita awo naawe webale kuwuliriza. Bannange bino ebiri muno tebiggwe malukwa naye kyoba okola gulayo kopi kubanga akuba omweso gw'okugerengejja bw'amaliriza okuba ensago ku ndagulo akuwa kwa bukaava ku kyoto. Omugenyi awooma lwajja bw'atakyaluka bifuuka ebyamuwonga ejjalamba n'abuuka enswa n'ennyinimu. Naye mwebale bataayi butayuga na dimansi yago yonna laba yiino tugiri ku nsanda. Kyenva mbaagaliza wiikendi ejjudde okulya ebipapa n'ebiduluza mwana wattu bibakubye ebireka nga nakyezimbidde asima nsajjalala. Abagenda okufuuka bakalanda kkubo musumulule ntikkwa ku migomba amannyo galwane n'empokota. Bw'omala okusimula amakaabi enkeretanyo gikuba kibegabega ng'endoliro zikuba amabega. Amawulire ku lubuga lwa Simba ne Ugachek. 20 years of serving Uganda. Neno yesawa yendala ku lubuga Simba. Kama juice kama sukari Simba. Oh man, you're sweet like honey, baby. Abalala n'abasose Buli kikajja nyimbe nyivuza pesa wano sinyumira wano ku Radio Simba ku radio enyiddwa obulungi okuzisengeka. Best friend wange manyito territory nebibuzo mukwenda Nyumira wakawuka kenyimbe nyivu buli ssaawa tululokola Simba. Mpomeza wano ezina kunyumira nate. City boy, beat this beat. Tunuke kawuwa kapya. MTN Red Pest Solar ekomezaawo binsanga wano ku mpewo gobenzi